Enfunda nnyingi waliwo abapunta okuva ku njuyi zombi wamu n'aba gavumenti abaleeteddwa okwerula empenda ku ttaka erikaanirwa omusumba David Kiganda owa Christian Focus Center Mengo Kisenyi n'obusuubuzi John Katonya mu zooni y'emu eya Kiganda. Bino boolyawo tebyamalira musumba David Kiganda n'asalawo mu mwezi ogw'omwenda omwaka guno okuddukira mu kkooti ya Mwanga 2 okwongera okwekubira endulu yadde nga enfunda nnyingi wadde obutali bumativu. Yaweebwa ekiragiro kya kkooti ekyali kiyimiriza omusuubuzi John Katonya okutabaako nkulaakulana gy'assa ku ttaka lino okutuusa ng'obutakkaanya bugonjoddwa. Wabula yadde nga Katonya yaweebwa ekiragiro kino yagenda mu maaso okuzimba ku ttaka lino. Kati omusumba David Kiganda n'asalawo natembwa addukire mu kkooti y'emu emuwa ekiragiro kati ate ekigomba obwala mu musuubuzi ono. Wano mu kkooti olwaleero olooya Owesaidi Nalanga yagijjukiza nti terina bulungi jurisdiction n'olw'ensonga lwaki Mwami Katonya yagenze maaso n'okumenya court order ekizimbe kye baayimirizanga kiri ku wall plate n'agenda maaso n'okukisereka n'okikuba plaster n'okisiiga langi nga kkooti etunula butunuzi ate nga ne poliisi eyamusomera court order n'emugamba tobaako kyokola nga nayo etunula butunuzi. Mu kkooti ebadde ekubyeko obugule omulamuzi w'eddaala erisooka Patience Ronald Tukundane asoose kuwuliriza enjuyi zombi. The judge held that was a misunderstanding of the law. Oluvannyuma kkooti ewummudde okumala eddakiika 15 era oluzzeemu omulamuzi kwe kati emulanga omusango guno bwe waagugobya watali kuwanga si ku njuyi zombi. The matter is dismissed, each party to bear its own cause. Ensalawo y'ono tesanyusiza Kiganda n'abawagizi be badde bakola effujjo kyokka nga Katonya asigadde asambira mabega nga jjanzi. Nga bwe kiri nno agambye nti yagenze okwekeberamu nga ye munafu mu musango guno bagutwali mu high court. High court tefanga teri ku liivu jeri era mata jeri. Museveni nga bwasabadde okuyamba abayimbi bokka si be balonda. Ettaka tebali tambuza. Nze kyembabuulira nti Kiganda yalimba abagoberezi ali mu kulya ssente z'abagoberezi yabagamba nti ettaka lye liveeri paka eri. Ye Katonya awadde Kiganda amagezi okulekerawo okumusiiga enziro n'okumwononera obudde nti kubanga amazima agamanyi ate nga yayita mulokole. Kiganda mu mbeera eno saagala mbalimbe addemu alokoke. Kiganda kyemubuulira kiri ekintu kimu addemu ajje ewa Yesu Kristo owulirize aba akwata sapule asome sapule Kiganda bw'ajja okutereera. Onyango Robert bino byonna yabikuŋŋaanyiriza.